Mu kiseera kino ng'abalimi bagenda mu maaso n'okukungula ebirime wamu nga n'abalala beeteekateeka okukungula, Minisitule y'ebyobulimi ekubiriza abalimi okukuuma ebirime byabwe obulungi. Wano okuddamu okujjukiza Bannayuganda ku nsonga y'enkwata y'emmere mu kiseera kino ekya bannaffe abalimi nga bakungula ate abalala abamaze okukungula nga bateresa emmere. Twagala bakyuse enteekateeka y'okutereka emmere. Bano bakubiriziddwa Minisita avunaanyizibwa ku kulima n'okulunda Vincent Bamulanga Kisempijja era abalimi okukuuma obulungi kasooli aleme kuwumba bamukaze bulungi okusobola okutuuka ku katale. Bakungule mu nkola entuufu naddala ebirime bino eby'ensigo. Ebirime eby'ensigo nga kasooli, ng'omuwemba, ng'ebinyeebwa, nga entungo n'ebintu ebirala. Twagala abantu baffe babikwate mu ngeri esingayo obulungi. Ono ategeezezza ng'obulimi bwe buli mu ssente nga singa buba bukwatiddwa bulungi omuntu asobola okugaggawala nga n'olwekyo bisaana bikwatibwe bulungi. So twagala okukyusa guno obulimi mulimo si kuteebereza wabula nayo bizinesi ate kati ye bizinesi efuna. Amazima gali nti obulimi ye bizinesi efuna era bwe tutuukiriza omutindo tuwabaawo omuntu yenna kyayinza kwekwasa. Senga emmere yaffe tugizizza ne bagirangirira mu mutindo ogusooka. Sempijja ategeezezza nti kasooli wa Uganda yasinga obulungi mu nsi yonna wabula ng'ayonooneka ku kukungula wamu n'okusimba nga n'olwekyo balina okwegendereza nga basimba. Akubirizza abalimi obutakungula kasooli ng'akyali mubisi kubanga nakyo kitta omutindo gwe. Kasooli mukkiriza akulire mu nnimiro, emmere yonna gikkiriza ekule etuuke mu kiseera eky'okugikungula. Togikaka kugikungula nga tennatuuka. Tokaka kasooli kumufuuyira ddagala mbu akalerwa mpaka. Ategeezezza nti abalimi essira balime kuliteeka ku kutunda kyokka wabula nabo babikozese bisobole okuyamba emibiri gyabwe. Nga bwe tubalagira engeri y'okulya obulungi osobola bulungi okuwagira omubiri gwe ne guba gw'amaanyi era ne gulwanyisa n'ebirwadde bino bye tutambuliramu. So nakyo kikulu nnyo nti nga tubirima ate twetegereza abalimi eyo mulabe nga mulya bulungi. Asabye abalimisa okuteekamu amaanyi okulaba ng'ebirime bifuna omutindo so nga n'abalimi balina okutegeera nti kati obulimi bizinensi nga n'olwekyo balina okwegendereza nga bakola obulimi. Tuwandiise ng'ekitongole kyaffe kya agriculture tuweereza empapula nnyingi zonna gye ziri. Bakyameni b'erosi wano bazirina, b'erosi tu, ab'amagombolola bazituulidde tebazisomera bantu. Ab'extension mbakubiriza mugende musomere abantu ebiwandiiko bino bye tuweereza gye muli okulaga abantu kintu kitono nnyo omuntu okumulaga engeri gy'anaasimbamu. Ono era ategeezezza abantu ababadde balinda okusiga kino ky'ekiseera ekituufu mwe bayinza okusigira ensigo zaabwe. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.